bakama baffe bateesa tuddize community. Prose Nakitanda amaze ebbanga ng'ekirwadde ky'omugongo amagulu n'amaaso bimubala embiriizi. Ono bwe yawulidde nti eddwaliro Lihole Cross Orthodox Mission Hospital Namungoona lyakugaba obujjanjabi obw'obwereere n'ayagala ajje akozese omukisa guno. Waliwo omukyala eyaŋŋambye nti Namungoona eriyo obujjanjabi obw'obwereere. Ono avuddeyo n'akamwenyumwenyu okuba ng'afiiriddwako. Nfunye obujjanjabi, nfunye eddagala lirino. Suubira nti nja kuba bulungi. Nakitanda si ye yekka eyaze okwefunira obujjanjabi obw'obwereere ne bannaabalala abaludde nga batawaanyizibwa ebirwadde eby'enjawulo olwawulidde omukisa guno baasitukiddemu ng'eyatega ogw'ekyayi. Nenzija neŋŋenda ne bankebera amaaso ekizuulibwa nga neetaagisa glasses zino ze nnina zoonoonese. Nzize for general check-up bwe nawulidde nti waliwo olusiisira lw'okujjanjaba. Nzize okufuna obuyambi wano obw'eddagala lya puleesha. Bano nabo bavuddeyo n'akamwenyumwenyu ku matama. Mwebale ddala okutuddizaayo nga ffe baliraanwa bammwe temujjangu Bwe nsiisira za byabulamu ebiseera ebisinga abantu tebafaayo naye wano bafuddeyo nnyo olaba nti babadde bakumakinga feel at home by them. Obujjanjabi buno bubaweereddwa eddwaliro lino Lihole Cross Orthodox Mission e Namungoona ng'ezimu ku nteekateeka ezikulembeddemu ebijaguzo by'eddwaliro lino ebibeerawo mu mwezi guno buli mwaka. 103 Musawo Gladys Nalubega akulira eddwaliro lino agamba nti kino bakikoze okuddiza abantu b'omu bitundu ebibaliraanye. Tubalina abakugu mu by'abaana, abakugu mu by'abakyala, buli ndwadde yonna eruma abantu baffe mu kitundu kino mwe tukolera olwali tubawadde obujjanjabi nga bwa bwereere. Musawo Nalubega akubiriza abafunye obujjanjabi okugoberera nga bwe balambikiddwa. Abantu bajja wano ne bafuna obujjanjabi naye ne weekanga ng'obujjanjabi obwo butwalidde abantu 4 mu kyalo. Ne besanga nga bonna balina okugaba n'obujjanjabi obwo bubayambe. N'olwekyo twagala okusaba nti oba ozze n'ofuna obujjanjabi bukozese ng'abasawo bwe bakugambye ne bw'owuliramu akangubanguba toga nti ntereddemu kati ndabika mponye. Ono era ajjukizza abavubuka okuba obulindaala ku kirwadde kya mukenenya. Era ggwe atanakwatibwa bulwadde faayo nnyo okulaba nga weekuuma zipu zaffe tuzinyweze. Tosumulula zipu yo ng'ekiseera tekinnaba kutuuka ate togisumulula nga teweekebeza na muntu gw'ogenda kugenda naye. Ate abakalina abakalaatidde okugoberera ebiragiro by'abasawo. Naye ate singa entaanya eba yagwa ddala obulwadde buno ne bukukwata tukusaba ojje eri abakubi ojje eri abajjanjabe bakujjanjabe bakubudeebude okusobola okuyita mu mbeera eno ey'obulamu ate nga tokoseddwa nnyo nga bwe kiyinza okuba nga totwala ddagala. Abasawo batubuulidde endwadde ze basinze okusanga mu bantu abazze okufuna obujjanjabi. We are receiving so many in hypertensive urgency and we are trying to handle us an emergency cases, and the several cases here we also have the cases of urinary tract infections that we have singled out. Ebikujjuko by'oku ntikko byakubeerawo ku lw'omukaaga lwa Sabbiiti eno nga 14 ku ddwaliro lino era nga byakukulemberwamu ekitambiro kya mmisa ku lutikko ya St. Nicholas e Namungoona. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.